ka video kengendo okuzanya mwe muli enkuusiri zino enkwezengeza akabano ezaali zawamba Mengo ne Yoseri mugenda mulaba nga boogera ebigambo mu kusooka kansoke bazeeyo kuno kuliko Lubega akali amagwa Segona Medadi oyemanye musajja mulundi kuliko omukulu Mapogade Mapuga Kalulu Wasanya Saalonga Mulengejja abantu bano bakwatibwako emabega naye abaavunani baali aba kwaliko Lubega Segona ne Nambozi mayiga tebamukyajinga era bali bagenda mu kooti mbi balina kibazimba kati mu biseera ebyo Buganda yali voko nnyo kumbe ekigambo kyembasomesa kibayita deception kyebakozesanga bakulowoozesa nti bakola nnyo nga balina ebigendwa bye bikusike era ebyatuukawo buli omu yatandika okwetoola bazingako Mengo yonna muwuliriza akatambi kano Yoseri mugenda mulabamu Wasanya mugenda mulamu Galubindi ng'atudde okulira na Yoseri then bwe mala kuzanya akatambi kano nzanye eddoboozi mugenda kakasa bye bagamba ekyokubiri obutakoowa kunoonya okutaasa n'okukuuma ebyobusika bwaffe bajjajjaffe baayira omusaayi obutakkiriza muntu yenna agezaako kuseeseetula nsalo za nsi yaffe okubeera bakalabalaba eri abo abeefunyiri kinyambe n'empoozinga oyo ani oyo Yoseri ono ani Bugalubindi oyo Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga Saalonga Mulengejja muwulize vidiyo eno bulungi nnyo ono ani Wasanya ono ani Yoseri tibahabula lutabasibwa mutabani wa Karekezi Yoseri ne kapoozi nga kakutte bulungi nnyo muwulize bulungi nnyo kankongere enkate okwonoona n'okutyobola ebintu byaffe ebikyali mu buwambe obutali bwa nsonga Saabalongo ku nsonga eno tukulisaayo nnyo musajjawo Kamalabyonna mu lutabaalo oluvuddemu ekirangiriro ekikulu kyasomedde Obuganda olunaku lwajjo Ssaabasajja okusaba kw'abantu ba Buganda bwe bwangu obwe sooka okatunuulire entula gye katudde oli Yoseri akali ku sayidi katulabe entula gye kali katunudde tunula entula gye katunudde tugenda mu maaso kitalo okussa mu nkola ebyo bye twawulidde mu kirangiro kya Kamalabyonna Mukama wange okuva mu 66 abantu bo baaziba amaaso n'amatu kye bakutteko kye babala nti kyabwe Mukama wange ne mu mulama guno Mukama wange twejjukiza obutakoowa kuyiiya tunulira fesi ya Ssaabasajja Kabaka bw'atunula mu biseera ebyo tunulira Ssaabasajja Kabaka engeri gye yali atunulamu abantu bano tunula bulungi olaba engeri gye yatunulamu mu biseera ebyo naye yali yamanya dda ulira emijja ateera obutakoowa kugitambuza buli mukozi amanye nti oluusi emirimu tegizaala magoba era okufiirwa mu kitundu kya mutendera mukulu mu kuyiga obukozi kasita kitafuuka kalombolombo n'olwekyo Mukama wange okuyiiya okulemerako okwefiisa okumalirira ebirungi biri mu maaso tujja kulemerako Saabalongo Ssaabasajja ennyingo esembayo Kamalabyonna gye yandagidde entegeeza abantu ba Buganda bwe bwagazi Saabalongo nnyini nsi mu nnyingo y'obwagazi emyaka 20 ng'oli ku Namulondo giweze ng'obwa Sseruganda n'obwa nnyinoomu n'obw'abantu bo biteekeddwa ku minzaani buli kaseera Ssaabasajja abantu basoomoozeddwa nnyo emyaka gino naye ku buli mulundi obumu obwagazi obwa Sseruganda n'obwa nnyinoomu mu bantu bo
bigenda byeyongera mukama wange. Buganda okudda ku ntikko eddala erisinga obumpi lye liyita mu kwagala kabaka waffe. Era nga twagala ebyo Namunswa byayagala anti abikututira buli lunye era sigenda biddamu olwaleero. Okuzzaawo obwagazi obumu n'obwa Sseruganda n'obwa nnyinoomu ly'ekkubo lyokka ettuufu mwe tunaayita okuzza Buganda ku ntikko. Abantu bo Ssaabasajja tebasobola kutuuka ku biruubirirwa bino ebirungi nga batya okukolagana ne bannaabwe ate nga bakiiririra emirimu egibakwasiddwa ku buli mutendera. Tulina okuzzaawo okwejjukanya nti buli mulimu ogukolebwa n'obuvunaanyizibwa bya beene. Era bannange bano ababaka ba paalamenti mbadde mbagamba Bakene Lukyamuzi, Bannabiira, Bayiga Lulume, Kasolo, Nambooze ne Kasibante nga mbategeeza nti n'obwa MP bwa beene. Era ne Road Mayor mugambye n'obwa Road Mayor bwa beene. Mulyano wange ngambye nti n'obwa President bwa beene. Olayo Sere bwe yagira n'amwenya naga kiki kino kati ngenda kuzannya eddoboozi lino liwulire bulungi nnyo. Oli wadde mboddi challenginga mu inbox yange oba okwongerako ku ekyo ky'omanyi kuba mmanyi abantu bangi nnyo bannamawulire abaakolako emmengo abaakolako mu gavumenti abamanyi bonna bamanyi mumanyi ebintu bigenda emmengo naye mukyasirise. Njagala muwulirize eddoboozi lino bulungi nnyo muliwulirize. Ntululumbu yosiibye otya ssibo? Gyebaleka emirimu gyonna gy'okola, weebale kusomesa bannayuganda wamu n'Obuganda n'okubabuulira ebyo batamanyi. Kaakati Nkululumbuye njagadde nveeyo njogere ku nsonga za Katikkiro, engeri gye yajjamu okufuuka Katikkiro n'eri abo abeewuunya byakola essaawa zino eri Kabaka wa Buganda wamu n'Obuganda beewuunya kitono. Katikkiro okujja ku bwa Katikkiro tekwali kwagala kwa Kabaka, wabula kwali kusalawo kwa Museveni atya. Amawulire gaali galaze bulungi nti mu kuwummuzibwa kwa Jebbi Walusimbi eyali Katikkiro ebiseera ebyo, Kabaka yali agenda kulonda omwami akulira ekika ky'omutima oba omusajja awufu naye akulira ekika ky'omutima, omukulu Nakirembeka, abasinga bamumanyi. Era omwami oyo ku nsonga za Kabaka abadde mukambwe mukko. Naye Abaganda wamu ne Bannayuganda abagoberera Obuganda bwemuba temwerabidde, mujjukira bulungi ebiseera General Sejjusa we yayogerera ebyama by'amagye amala waŋŋanguka addukireko ebweru eyo. Kyekiseera bwe baalondera Peter Mayiga. Ng'ate tukimanyi bulungi nti Sejjusa ng'akyali mu magye yakwata abantu bano wammanga basatu nga bakyali abakungu emmengo. Yakwata Oweekitiibwa Peter Mayiga, n'akwata Oweekitiibwa Betty Nambooze, n'akwata n'Oweekitiibwa Medard Sseggona.
n'abasibira ewantu ensi weetamanya ng'akyali mu magye. Kati Museveni bwe yawulira nti Sejjusa adduse eggwanga, afulumya eggwanga mu ngeri yonna gye yalifulumamu, yakimanyirawo nti Sejjusa ayinza okuyita Emmengo n'awamba obukulembeze. Museveni ebiseera ebyo Abaganda bwe muba temwerabidde mujjukira bulungi nti awo Museveni we yayombera ng'akubira Kabaka amasimu, Kabaka n'agaana okugakwata. Era Museveni n'avaayo n'ayomba ti lwaki nkubira Kabaka amasimu gange nga tagakwata. Abasinga ekyo mukijjukira. Era Kabaka yamala n'akwata essimu y'omukulu, ne babaako bye boogera ne basisinkana. Mu nsisinkano eyo kigambibwa nti balina okukkiriziganya kwe baatuukako bombiriri. Okukkiriziganya okwo nga kwali nti talonda oli ye gw'ayagala kubeera Katikkiro ow'ekika ky'omutima, wabula amuyambe alonde Peter Mayiga yaba abeera Katikkiro. Lwaki Museveni yayagala nnyo Mayiga abeere Katikkiro? Nti yali akimanyi bulungi nti Mayiga ne Sejjusa baali tebalima mu Kambugu, olw'ensonga nti Sejjusa yasibya Mayiga mu mbeera gye yamuyisaamu era nga tebayinza kukwatagana. Nga Sejjusa ne bw'anaaba asazeewo kwagala kuyita Mmengo kuwamba Uganda, kyali tekijja soboka. Lwaki? Nti Sejjusa yali takwatagana naani? Ne Mayiga. Museveni kwe kulagira Kabaka amulondere Mayiga abeerenga Katikkiro, n'amusuubiza bino ebintu wammanga. N'amugamba bw'okkiriza okunteerawo Mayiga nga Katikkiro, ngenda baddiza ebyapa byonna Buganda byebanja Central Government bibaddire, nga mu ebyo ebyapa mwe mwali n'ekyapa ekya mayiro 9. N'amugamba bw'okkiriza n'onteerawo Mayiga nga Katikkiro, ne ssente zonna Buganda zeebanja Central Government olw'ebizimbe bya Buganda Central Government byekozesa ne byebadde ekozesa zonna z'obadde obanja, ngenda zibasasula. Kabaka nga bw'ali muntu w'abantu era ayagala emirembe, byawulira ekyo ekintu teyagaana, n'akkiriza era n'ateekako ani? Mayiga nga Katikkiro. Neera Museveni nga bw'omanyi nti ye yeekyusiza mu kiti nga mbazzi, olwamala olangirira Mayiga nga Katikkiro, ne wayitawo akabanga ndowooza oba kaali ka myezi ng'ebiri oba 3, era mujjukira bulungi nti Katikkiro yasituka n'agenda ewa Museveni, era amawulire ne gayitingana Katikkiro eyakalonde bw'anoonya ekyewa Museveni. Kiki ekyatwala Katikkiro ewa Museveni? Nga nzeeyo kumugamba nti bwe biba biwatusuubiza nga njija kubwa Katikkiro bigaanyi, Abaganda bagenda kundaba bubi, kuba wayogera bulungi nti kino ne kino ne kino kigenda beera bwe kiti. Era awo Museveni mujjukira n'akwatayo ebyapa oba byali 200 n'abiddiza Mmengo. Naye nga yagamba Kabaka wooteerako Katikkiro Mayiga bw'omufuula Katikkiro ngenda baddiza ebyapa Buganda byebanja byonna, ngenda bibaddiza. Wabula yakwatako ebyapa 200 n'abiddiza Mmengo. Mayiga mu lukujjukujju lwe n'obukulupya bw'alina n'obubbi n'agamba Museveni nti bw'oba oganya okukwata ssente Buganda zeebanja gavumenti n'ebyapa byonna Buganda byebanja gavumenti, Buganda okwekolera ku nsonga zaayo n'okutambuza emirimu gyayo nga kikulemye okusasula ssente ezo nga bwe wagamba mu ndagaano, mbadde nkusaba onzikirize nsolooze ssente mu Uganda yonna nga sijjiddwako musolo, Buganda esobole okukola ku nsonga zaayo, kubanga Buganda teyina ssente. Museveni teyakirowoozaako
Mayiga kye yamusaba kiyinza okukola. Era ye yali amanyi Obuganda tebukyali buganzi nnyo mu bantu. Museveni n'akkiriza n'amugamba isooke genda musolooze ki. Mayiga n'amugamba saagala kunjijjako musolo wadde n'akamu. Ono n'amugamba genda. Mayiga bwe yaveeyo essente ezo kwe kuzituuma ettoffaali. Sente bwe yazituuma ettoffaali n'omuliro ogwayokya amasiro gye gwava tetwamanyaayo. Katikkiro n'atandika okusolooza ettoffaali Uganda yonna, wabweru wa Uganda, munda wa Uganda.